Kiganda muganda wange ate asula wange mu kisenyi tumwava nange mwenva era bulijjo mbeera ku end of year prayers so nkubiriza abantu bonna abandaba wano mujje muyingire omwaka omupya ne Bishop Kiganda abo buli andaba yenna nga akkiriza mu Bishop Kiganda mbasaba mujje musobole okubanga mu kifo ky'okugenda okwokya ebipiira na biki byonna mumale olunaku nga muli awo musobole okubeera omusabire ne ku ggwanga. Basaba bamikwano mujje tusisinkane mu kusaba okuyingira mwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 31 December 2025 kodi Kampala mujje tusabe ne Pastor Kiganda ne Mami Cindy mujje batuwe omukisa batu blessing tugende okutuuka January 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 nga tuli blessed nga tulina obulamu nga tulina amaanyi agatiikinga manvuuli Ssaabasajja Kabaka wangaale abasobola ekirungi omwaka n'oguyingira mu kusaba so wabeerawo okusaba kungi mu kibuga kyaffe ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo owanjagire omutonzi eggwanga lyaffe oliteeke mu mikono gye ne famire yo n'ebirala bingi nnyo ebyokutegeeza omutonzi so awo ku 31 twagala okubakoowola mwenna mujje kodi Kampala tugende mu kusaba kwetegekera omwaka omujja tuyiguyingiremu nga tuli breast abasajja ba Katonda bagenda kubaayo ekigambo kigenda kubaayo kusumulwa kujja kubaayo mujje tufune n'emmere ey'omwoyo tunagenda okuyingira wali mu Uganda empya ng'ekintu kiza n'okubuulira ekigambo kye ate ne tuyita mwaka guno nze nga meeya w'e Katabi ndi musanyufu kubanga obubaka bw'otuwa butuzaamu amaanyi era butuyambye okukuza emmeeme yaffe wamu n'obuweereza eri abantu nkubiriza abantu ng'ennaku z'omwezi 31 mujje mu lukuŋŋaana gaggadde ku kisaawe kya Old Kampala nga mwenna omusumba Daudi Kiganda abayita tumaleko omwaka nga tuli wamu. Mbagala nnyo